Njagala okwebaza abantu bonna abatuyambye n'abantu abazze. Omenya abantu beebuuza nti ate Mirundi yali ki? Kuba ata kakati Muganda President yate najja olutalo olwange luli n'abantu babiri lwa Bwogo ne tumwebaze. So Muganda President okujja ku mukolo olutalo olwo mu first family gwe babiri bokka Bwogo ne tumwebaze kuba balina information ne balowooza bayinza okunkuma. Hey, you must denounce the tapes and we give him 2 billion. Me to denounce the tapes. The recordings, I will surrender those recordings. Tumwebaze wanted to kill me. This is what I say. The President Museveni does not believe that he has killers and murderers in his government. That is anti-government abatemu. Even Sale, Tuarifene was Sale. Sale dismissed this idea of organ extraction. Nengo mwana ngebamuta, Musalu Batiku. Have evidence, credible evidence. Kati ya Museveni alowooza. President Museveni ekizibu ky'alina tosobola kukola kintu gwe tokyakiriza. Museveni does not believe in political assassinations. Museveni is an intelligent man who gives you a rope. Kakati bwe mbagamba nti bampa obutwa 5 times. Tebakiriza. Nze buli lunaku nywa tampeko y'ebisiriiza. To neutralize, the doctors had estimated my life emyaka egi esatu. Naye olw'okuba nina baddokita abampadde eddagala baana bange I'm surviving naye bampa obutwa 5 times mu State House. Tumwebaze hired targets to kill me. Mbiyina ku video. Kakati ye Museveni bwe bimugamba takola ki? Takkiriza. Naye Museveni tamanyi nakyobe zino murders nakyobe abasajja bali bagenda omutta babawa milioni bali bawadde bilioni 3 ne babawako 6 nga kiremye naboogedde. Ogundi ono apiriga abamutabe bamu boda bayikolamu boda 3 bakolamu emu tosobola bakwata abatakirumira be batapiriga ba ADF bahayalinga. These people hired to kill. ADF has a wing. Katumba amala omusajja yagamba 2 million. In which colors? You think Museveni is money? 2 million ani azina za dola. Ani ayina dola ezo. Kaya mzee mbadde nja atandikire wali soke twebaza abajja ku mukolo. Yes. Muganda President yaliwo. Yes. Mama Mary yajja. Former Vice President second yajja. Pastor Bujingo. Atingenda batambuza. Spice Diana. Bajikona. Spice Diana bajikona. Bebekulu. Sadamu owabidandi sali. Yes. Ne mwamugana okwogera I don't know why. Nabagamba fe bane byabufuzi otumbe mmere n'otuwa akazindaalo. Speech zandi badde nnyingi. Yes. Twazisalako. Kakati gundi ekyo kyembagamba. Kati ngenda batambuza mu baganda bange ngoma. Abayina ente. Muganda nge Ruta teyabawa ente. Yatuwa mwami Ruta. Ruta mpenti. Mwami Ruta tukutumiddeko nnyo ssebo. Abalunzi b'ente tukiyita kusumbuusa. Nti ente ezo bwe ziggwawo. Kati nina mukoddomi wa Kajina yawasa mukazi Muganda. Mukazi Mwankima oba Enkyende. Enkyende yesinza amaanyi Mwankole. Enkima. Abanyankole bagita Nkyende. Abahinda. Kakati oyo yawasa omukyala wa Nkende. Nina taata wange Kaviiri. Ngenda batwalayo. Naye ayina ente. So kati wiiki ejja tugenda kulambula baganda bo bonna abayina ente. Batuwe ente. Taata wange Kaviiri baali bamuyodde bamukuba mukobera. Bamugamba gwe oyo musajja omanyi mutabani we mulamuzi yamuta namujjawo yali amubba. Nina muganda wange Nabudoozi. Naye bw'engoma. Bengoma bayina ente. Nabayita naye tebajja ndowooza muti mwabawa gundi. Nina muganda wange Majambere yampa ennaku ezo ente 2. Gye wali ku faamu. Majambere w'omukikyusa. Yonna tugendayo. Ne etwebaza nnyo hamu tubadde tu. Oyo wa family. Mukulu waffe hamu tukutumiddeko nnyo ne Yasiini. Omanyi buno obusajja babamwi obwa bwino. Bwagamba nze ne hamu nkima. Mbote muli related. Mbote tuli related. Family yaffe ya ssente. Nze mwava alimu.
n'abasigadde sente bazina na sente ina amagezi tewalaba tata wa mwesali bwe yanyiika naga nti oyo agenda ayogera nti mama waffe yeetaaga obuyambi teyeetaaga jjajja teyeetaaga buyambi kuva mu gavumenti nina sente ezimutwala buli wamu wonna kyova olaba nti oyo Kano Night yalimba nga ndwadde Museveni has directed to take him abroad nali nfudde nali namugenderera dda omukazi oyo Kano Night oba yalimba lwabwo okwo kuba ne ku kakiiko kwe banteekako yalowooza ni I don't know her but I suspect this is a woman bwe twagenda ne Gasumba agenda mu State House ne Gasumba bwe mwagenda okaba president ne Frank Gasumba ngamba ononye eki nga Gasumba ngamba bakwetaaga kuba bali Gasumba ye yali amanyi ono omukazi Kano Night yankubirako essimu Kano Night eplant akola mu State House bamugoba to meeting Kano Night amanye muyinako information nga lwabwogo n'egundi ne tumwebaze have credible information about Kano Night lwabwogo naye tomulaba mumanyi tomulaba simumanyi I don't know her so bwe mwagenda ne Frank Gasumba mu State House muyinza okuba ye mukazi omukyala gwe mwasangayo yankubira essimu Kano Night come and meet me at Mbuya on Saturday do we make love in a barracks because a weekend call is for love simumanyi I don't know Kano Night nze kyemanya akola mu era bwe State bakola House. akakiiko kabako Jones lwabwogo n'anteeka nali maze okufuna information president agenda kumpa sente entamule lwabwogo n'azibbayo mbeere ewa Kaliisa nga Kaliisa yanfuga this man all his programs must be blocked nengera bakaliisa mutte nengera bakino kibalamu kino omufuko kiringa engoma kyentundayo apologize genda nnyuka apologizing can I apologize lwabwogo for what kino omutugu kiringa engoma kibbi ekyo kibalamu nali nje kyasa omutwe ne balamu ali muhozi project ate naawe mwozi lwaki ate ndondabyeko muhozi yanteka ku organizing committee nga kuliko Kalugire nekiwanuka nagano gendako yes jano muhozi bwe yakulonda obeere kakiiko akafuzi ku tiimu ye wagaana okugendayo because kwaliko kiwanuka ndi Kalugire Attorney General kiwanuka tomwagala ne mwami Kalugire kiwanuka blocked I was allocated a building kiwanuka blocked it netukwatagana omwattirawo munne era musabira buli lunaku bamusale nga jjajjaawe Kalugire in the organic case Museveni told them give this man money but Kalugire was their lawyer Kalugire took his money nze namblocking nga ntula ntyo ne Kalugire nekiwano era bagenda ne bagamba this man must singa omuntu oli mu chambers za Kalugire nekiwanuka nalimbwa tukanga ekyankwanza tosobola kunkola ekibimu esine kimbalabamu layira you go mukoddomi wa president Kalugire mwali bamikwano ndia wa Museveni mwali bamikwano nyate ne nani sibe nziba Kalugire sibamanyi the only person abantu bemanyi mu family ya Museveni bebo abako abajja ejo kutuniyo kobuni lwabwogo nani yakubantu fena natuniyako natunyala kati abaka babiri bonna tobaagala toyina kyobalabamu toyina kyobakola ekibi kiwanuka bamuwa ekizimbe kyange nakyo blocking Kalugire was given money ezinazitwala ezange naziblocking I cannot sit with Kalugire era bagamba he must make a sign document mutwaleyo mulabe mbwatukiremu abantu bano beetaaga okugiramu ddala obujozi yes we are citizens of this country me I cannot sit with Kalugire I cannot sit with Kiwanuka I cannot sit with Lwabogo I cannot sit with Nalweso I cannot sit with Nakalema I cannot sit with Tumwebaze nswera amazi nswera amazi tobagalirako dda kati gwa mu first family omukwano gwena n'abaganda ba president bokka Genosale Toyota Ankonzeire abo be bantu bo naye abako tolina kyobaagala Museveni family noti abako waliwo difference family ya president ne bakoddomi be yes that's what I'm telling you nti Museveni talina political intelligence Museveni must concentrate on political intelligence. The problem with the Museveni's intelligence, they look for guns. Banonya mundu zibamanyi. Neka nkubuuze. Walolabyeko omugole abba sente z'embaga ye. Simulabangako syanko omugole abba sente z'embaga. Musa esimu eri wali. Ogina awo. Njino sente.
zino sente sibayinja sente sebo ezigudde zibadde sente muzeyi bando ngoyina nyingi bando azirike namba zaazo sente otambula na bando tebaku tumwebaze yagenda okujja mu gavumenti kajja kano k'oluwumu ndi kuyinza bando zeweesabiseza sente kajja kano k'oluwumu oba gwokoze bu hoteri nobabba fe bwasanga mu mwenale mutuli baavu nakalekoza mbukayo bwende kwatira tumwebaze tubaga n'omunattirawo munne muzeyi kati amabaati gabbiddwa eyo nayo story eryawo nkubulisha ng'endako nkugamba gwe oli mwana muto naye do you believe sente zino zijja kubula zino sente zonzitwala zino kanzitwale nange abagagga tudduka bwe tuba tutambula tuwandagaza buli omu n'afunako emikisa gye abagagga bamutambula sente zifumuuka bufumuusi buli omu n'afuna ku sente era wembeera abalalu babeerawo nembawa anti nina jajjabali balowooza wona ava mu state house ogenda kwavaamu agaba sente mu state nalaba buno buwumbatoto buno bwasekolati Museveni has a panic. You were putting me. Baga anti-contract yombo. Tell me what I lose. Mumburi. Have I ever gone there? Do I have an office there? Do I get allowances? But what do I lose? Panic as president. Did he not renew it? Abamole bagamba. Panic. Mbo panic in the state house. Mbo kuba contract yote wanajirinew. Did I go there? Have you ever seen me in that office? Am I going to be evicted? What I buy my fuel, I pay allowance to my security on my road. N'abasirikale gwabasago n'amafuta ag'emitwalo ebiri yagajjawo n'agoba nachobe. This man must come on his Nsweramas. I was here before you and I will be here beyond you. The only person who has known me is Sale. Sale, we are together. I don't want, if Sale had mentioned to give me a ministerial job, I will politician. So never kuwa minister. Siri kola mu government ya Museveni. Wawumula. Omukoya munyabonye emyaka 10 mu State House. Na munyabonye emyaka 10 anteka mu kusirwe. Nina ku nakano katabani kakajiji. Nabawu nyiro benyondo nenkutta. Nyiro bampite ko mu meeting bala. Eteza ne baleta appointment letter. If you bring an appointment letter ni bano omutirawo. Esasi. Sitake kazi ya serikali, mimi nataka pesa. Nagala sente. Sente zo kai want to retire. Siri damu kolera Museveni. Museveni tategeera nti batujoga. Tategeera nti mukodomiwe aniya ku bantu. Ate muhozi taniya ku bantu. Naliro aboga aniya ku bantu. Natunyako natunyalako. Lwabogo tayawula. Abajja okukola mu State House n'abajja kukola ku faamu ye. State House ajanga faamu ye. Me, I come from a rich family. I'm highly educated. But I'm a jana gatonto nakalemo. Nakalemo watunda gasumbusa na lwesho tiyesoma. Mfuke. Why did you go to blame? Nedda muzeyi bali bajjeno. Baleke. Baleke muzeyi. Eyo ketuveyo. Mama Amelia yagambye. I lose my temper. Muzeyi baleke to. I lose my temper. Baleke. Myaka 10 nga mumwenya. Jeno na lwesho. Nalinjo kala mfundire mu benyondo mutti. Muleke jeno na lwesho. I hate you. Kati more than hate yourself. You killed my political career. I regret the day I met Museveni. It's only Sale that has shown me. Nkera kumechene nkaba nintuke kino nkaba. Ndozo gende wa Museveni nasangambwa. Ameri explained. Nalinganyo kuyingira mu government. Mama Amelia yagambye nti wali oganye. Yes. Naye naganti nti character yo kutayagala sente. Kaliba munyabonye myaka 10 namunye omukolo wabogo naniyako nanya mbaniye ko ngoniye kwani. Kasita bali abalala bakwa. Ngoniye kwani gwe. Muzeyi kasita tasobola kufuuka president tekiribeerayo. Enkofira zenkolera muhoza mpasente. Did muhoza contribute to your party? No. Have I talked to muhoza? No. Naye muhoza mutera mu sente nga simumanyi bile lwabogo. Gwe kikwagisa jeno muhozi kubira lwabogo. Lwabogo. If Lwabogo becomes the president, this country is in danger. That's why muhoza defeated them. Because Museveni knows Kalugire has been handling the Ogali case. Museveni knows. If Museveni knows that you killed the people, 4,500 girls were killed in India alone and the organ is extracted. Museveni abalekere gwanga. Tetufuka lufula.
Kalege ntwe yake ntwe ne kalege ntwe obuhoteri bajja bwocha obuhoteri bajja kubwocha nagana liko mba he must surrender the records denounce I cannot denounce the records I will give these records to a regime ezikakwatani kadukani mulamu wako ne kadduka tugende ku Mabaati prime minister's office Amabaati ye Kalamoja gaba agasanze be bagayina let me tell you Museveni's problem is his intelligence. There are many ways of skinning a goat, a cat. These people want to overthrow Museveni. Musula. Bagala kumusula. But Museveni doesn't realize it, and the intelligence doesn't realize it. Waliwo abagala osula president. Bagala kumusula. Why? Toyinza kugamba nti waliwo omusiraamu ayinza okubba omuzindaalo muzikiti n'omusaalo. Teri abba muzindaalo muzikiti n'omusiraamu. Ati imamu anakozesa ki? Kagwe bakozesa okusaala. Yes. Kati ababba Amabaati mu government. Pastor. Asobola kubba sente za kwaya. Kaye ino okuyimba mu church. Yeyimba mu church. Kateriyo mugole abba sente ze. Did ever the Museveni's policy, a popular policy, sente ze bazibba. These want to overthrow Museveni. Abakuba Idi Amin okuva konanka okuva ku Katikkiro bonna yali bakubya amasasi. Kubya Amabaati singa abadde Amin mbabulira abakungu bonna ndi bakubya amasasi ababba Amabaati. Njokala kitutu ne nandutu bagende Kalamoja. Mbasibidde wano. Chichi busale aba basajja bamwe basambifuba busale bugendo bwe bakamu. Abakalamoja banyivu. Let me tell you, these people want to overthrow Museveni. And there are two things. One, Museveni is hiding. Why? Museveni should tell the nation authoritative directive he gave. To whom did he give? Oneke. No, you oneke will live to do say. Oneke oli one of the wanted people and nakana komukampala bali. Kana abana bakanonya ababodi. Ono minister Kampala. Bakatolewo bakalyewo bakafatewo ke katawanya abantu kali anese. Ewamu akasajja akenda kasege bagenda kuzika tampeko yavu kabusenga tampeko yavu nakali maduke na negundi. Why? Because as a strategist I know that Museveni uses political and security lenses. Political and security lenses. Yes. President is akozesa. Museveni is the only leader in Uganda who has disarmed the Kalamoja. And I always say that the first lady made a crucial role attracting Mbabazi's wrath. And I have a letter where Museveni wrote it to Mbabazi, stop harassing my wife. Yeah? Yes. Muzeyo ine balua. Nga president yawandikira Honorable Mbabazi. Nga ngalekera okuharasinga mukyala wange. Omusajja ne sejjembeye. Gundi bamuyitani. Auditor General yagamba nabbe ettaka. Auditor General yagamba nabbe ettaka. Nga ono alupo vice president yagala kulinzi bako. Nenditunda millions of dollars. Linda ko muzeyo. Bako na balupo. Alupo yagenda wa president. Your son has taken land. Yes. I did it. I grabbed the land. Vice President alikalupo. Yakulope wa president. Nti wabye ettaka. Kumbe na yeye yali agala nolitune millions of dollars bill. Millions of dollars atina revenue saji wako. Ne revenue twajisasula. Kastranwe erega mukubira ddala. Najja kubanikira ttala. Najja kufukirira amazzi ngamulia. Nze najja kubafukirira amazzi ngamulia. Nange najibba. Nagamba muse nalibba. Ettaka nalibba. Nagera we bagenda okuzimba n'engula wakati nga tebasobola kwe ne bateekamu akasajja mu nnyumba ya oyo alupo nendeeta ebyewaffe ne bikasiyaka ku makya n'olweggulo bulekajja ketala nga bikasiyaka kadduka mu budduzi. Siriki ejjoogo ly'abasajja bano siriki obakuba n'obateekawo ettaka siriki kuba balokole be siriki yebasobola. Omusajja amuleetera amayembe nga gamusiyaga ekiro ne mukazi we bamuleeta mbu alemeremu bwe ennyumba yamusomesa nembimuleetera nga buli lwajjako ettala bimusiyaka ne mukazi we n'abaana naddukamu nenditunda $1 million.
bali baloza ndi musiru yali aloza ndi musiru yowasana asolera yes eza no vice president alipo akumanyi bulungi naleta ebisiyaga bali ne mwenda nga bagala dinzi bako mi nze ndisirimu kwata sita naleta amayembe gamusiyaga buli kiro naleta amayembe gamusiyaga yali alemedde mumbu musomesa ennyumba yeye kati ya president yagamba kyo amugate tokanali nalibi Museveni namugana nalibi I saw it nalibi nange kenfunyeyo mubye ebisambi byentenze zibye musokwa nyama nabaga nti embwa nebasanga nga muze mubaga entenzibe nemugigoba nze nzibye musokwa nyama nalibba notire naga nabba nalibba miliyoni eza $, nalibba nange kenakwatayo nange kenakwakulizayo mubye ebisambi mubye ebisiro nabba akasoka nyama nga munereka mumba bemba bye nalitunda millions of dollars kakati mzee Amabaati gakoma wa prime minister kimulekawa nti there are two issues in normal circumstances in Europe a scandal is intended to overthrow the government. Scandal ebera kusura government. That's why the Bishop former Prime Minister Robinson yasoko genda ewukuleni era Major yagenda abangeza balwanyi ntimagule chacha yanula Falklands nafuga emyaka 16 Falkland war Tony Blair yasoko ogenda Kuwait nga Kuwait bajirumbye Saddam bajirunudde Saddam yalumba Kuwait before the Amir of Kuwait went back to Kuwait from Morocco. Tony Blair had already John Major yasoko ne babuuza kabaka alwanira kabaka munne abangereza balwanyi bantalo bokuvadde abangereza balwanyi bantalo naye Robinson yagwa lwakirwa scandal. There was an earlier scandal in Britain bagenda ne babagamba abatasula mu London nga tebalina mu bizimbe mayumba babasasuliremu. They misuse the fund. Omu yali asula mu nyumba y'ejjajjaawe nga ate ajesasulira. Waliwo omukazi minisita ye yagulanga ne mbulu movie bawa yake minister ya Bungereza they all went yagulanga blue movie. Yes. The moment you expose in Europe you must go. Scandal kastebao. Yeah, kati mu Uganda Museveni tasobola bagoba. Abo bonna singa bagobe. Why? The public would demand for their resignation. Ugandans don't believe in newspapers because they have done a lot of lies. Ntinola bakasajja nga akabukedde kasebowa. Kadidde bifane byaffe ne kabiteeka mu katunde ku social media. Neka nkubulire sebowa musiru. Why? The argument Sepo akolera mpanga oyo mufere mpanga nga namukubye nono makoya ayambala obusuti obukunokidde bakuba nimba malawo bayina company ezitunda ebintu by'abantu ate mwe muyita kati BMK yayita mpanga mukuba ne mujja okuva ku kitaawe entu bya BMK bigenda anti wulira obusajja buno kye bukoze ku bintu bya BMK bufulumize eddaame lya BMK. There is no dispute of a dame. The will is intact. Yes. The issue is that you are stealing, you are grabbing BMK's properties. In fact, harm yabaona. Never said Jim Chuan Kanono Kalugire, Mujakuduk. Yeah? Ne good enough for Museveni Gamba Kalugira Vivem. Kubanga Muno Kubana Mukomo Kuba. Can you be a BMK? Because harm their practice is. Kugenda mu banka ngo ina project yenene nga bakuwola sente tebakumala zimalako nga bajiwamba. This is why Kalugira and the company advocates nekiwanuka bali mesa harm banka emubbe ekitawe be bali balo ya banka erecho bali bagala kubba kitaawe nali basudde eddalu musango gwa shiriki be bali balo ya banka singali wanaita tembo shiriki Ato ni jono singa mulalu. Nze bwe bali bampa okuuma family yaffe. Bampa ne ka coffin akatono nzita era namya. Bampa okuuma abazzukulu. Ebintu byaffe bwe bali binkwata nga babikola.
bampo kuma abazukulu ne kakofini akatono nzita ne namya omugagga bwagenda mu banka bamuwa loan naye nga bo batagetinze property. Yes, kakati luko TBMK yakola company separate from him. Naliwo nga ayomba naye Kalamoja nanga Mirundi omwana mukoledde company laba bwe bamulumba kuba BMK yalwanira ebbanga ddene bamutegeera nti agenda kufa. They can access Gonde clinical report bategeera ogenda kufa. Yes, kakati ne bagamba mutabani we tukuwadde okola amalwaliro gonna mu Uganda. Mutabani wa BMK sponsor kisoboka mutabani wa BMK ono mulenzi ne mulamu we nga babikuwa batya babiwakani bamuwa akola amalwaliro gonna mu Uganda sente tebazimuwa nakola ne batamusasula. Boy refused to complete the project. Kati bamuwa no for you nempanga ne byakitawo bali bitwala panga nawe byakitawo bali bitwala bamutega akanyeebwa bategeera nti ono mpanga akolagana n'abaana ab'omu gavumenti okufera. Kakati mpanga yababuulira nti ono musajja agenda kufa akoze n'eddaami ne bafuna omwana ne bamugamba tukuwadde kampuni yo tugikuwadde okukola amalwaliro mutubuulireyo ngani gwe mwali mukiwadde tekola amalwaliro gonna mu Uganda ne bamuuma sente. The boy was short of money. Sente mutabani wa BMK. Yes, speaker najja nani najja speaker yasoka namubulamu oluguudo. It tells you speaker yakola Canada ne family. Speaker aliko yabulamu BMK oluguudo yalete kiteeso ekyokubulamu BMK kituufu nkyejjukira kitegeeza baali bayingira dda family yani ya BMK abaganda bakugamba nti ekinakulyako kisooka kususa ne bajingira ne bagitegeera. Kiyinza okuba nga speaker yakolanga mu banka n'ategeera. Speaker was working in a bank alwana na bano badayana omuli ono oyonyoko kitawe olifonuka ekitegeeza ensonga muzeeyi olifonuka ensonga BMK kajja kudde mbolo zirimu abanene bangi. Kakati tebamuwa sente. This is practice. Bamuwa project ne batamuwa sente. Kakati omwana ne bamugamba nti there is a World Bank inspection team that has found out you did not complete the project. This what forces the boy to grab ebyapa byabanni to complete the job. Bambi. Even parliament era yakanti ebagala ntinze sente. Parliament yabayisiza sente. Like where? How many companies that have collapsed without the intervention of parliament? Oba speaker yakikola kwa mukwano gwabwe. Yes, kitegeeza speaker ne bano balwanagana. Group emu mu government erwanagana n'andala. Group ya Diana erwanagana ne speaker. Diana inamulamu we mufere. Ayagala kulabika buli kintu. Buli kwabera ne bali kutta. Where property za BMK olifo Awanda mbunyi. Nakali malifa Awanda mbunyi. Ne buli mugagga afa mu Uganda bitugete bisigala. Babitwala kaki ayina ki? Tewali. Sagende wakaki nembaga nti kaki yampita nti abakubye bamuhoze. Ngayagala kumpa $5,000. Nenzigana nemulaka video. Abantu dokukuba nemulaka video naddayo. Nankubira esimu nti jangono ne $10,000. Kasaya balaga video kwe kufa. Kaki nasemba y'omulaba lwakuna. Kulokutana nampita. Kirumira nakanti sebo president omwana wa afudde $3.5 yali anywedde ddagala ki. Nino omwana mu security. Namukubira esimu nemubuuza nketera kaki waali. Kaki nga iraba je naabo. Kaki yalina olukindo wano nga lumuluma. Buuza maama we. Wagendayo wakaki. Kasakaki yabalaga miseki ya kaki yali eji kubabuulira nti bamanya abannumba. Kakati kaki angamba linda akulete emitwalo gye $10 ku ssaawa 12 nakamba abantu tugende bali bagenda kuambusinga banziti yali ne bajjeno babiri kaka yasembayo ne bajjeno ng'oli eno olinda ssente yayina bayogera nabo banziti bateekako ssente mu mmotoka ne bagula kamunye mwenda ne banne ne bateesa ate bazishimeyo ebyuma ebyange ne bibakola ne bagamba kakati muzeeyi ekyo nga tukimaze anti nkubuulidde. These people want to overthrow the government. Byonna bye bakola bya kusuula president. The advantages. This newspaper called New Vision is edited by an amateur. To edit a government newspaper,
you must have accumulated a wealth of experience. Myaka nkaaga baffe nti tuyina mu mawulire kye tuyita Potter's box. Potter's box ekubuulira nti you raise questions. The story I'm going to write, how does it affect the society? How do we benefit from it as a government? If I'm waiting on a he must go to New Vision in Sweden. I cannot even go to New Vision as a visitor. I'm above. Yes, kakati obategeera. The one, how can a government newspaper flash a photograph on the front page? Nti ye minister mu kifo kya Kalamoja asalawo kubika ntezi. New Vision yakubye omutwe ogwo. Yes. Nti minister Amabaati yagakosa kubika ntezi. Tagenda ku designing. Nenga kiri mu tupapula lwa government. You see a commission. A commission is intended to deal problem when the president fears people involved. Tender in your resignation. There is no reason. The question is, were these iron sheets intended for Kalamoja? If yes, go. Muvewo. Ekibuuzo ekikulu Amabaati gano galina kugenda Kalamoja. Bwe kibanga kituufu bonna balizayininge. Two, they are stupid, they are idiots. Why? Museveni uses military and political reasons. I worked with him for 14 years. This is why Museveni believed that I could be an advisor. Me, I cannot be an advisor. An advisor means welfare. Yes, sigenda you. An advisor bubagundi abubakalazwa libakoze libakula. Kati how can you go retire nga sina kenina nga mukoddomi we yanja buwaza. Sinza genda you. I need active politics. I cannot be an advisor. Kati yatumalize Amabaati. Nti olwokuba abasajja bano basiru. Museveni afuna ki tufuna ki mu Bakalamoja okuba wa Amabaati. One, it could be nti Kalamoja Museveni has realized nti conflict ziva ku ssubi kabafuna amaki Amabaati. There would even be yellow iron sheets. Museveni would get legacy. Museveni is credited with disarming the Kalamoja. All successive governments from the colonial government, Nabaganti Kalamoja had the biggest meat factory in East Africa at independence. Kalamoja inako factory yenyama nga isingo bunene. Abakalamoja ne bagamba obote the gift they want from you. Close this factory. It is swallowing our animals. Nabaganti abakalamoja basafaringa kidepo national park yabajja kettaka lyabwe. Two, ne babajjako meat bebaje nsabira. Meat factory. The British maintain a large garrison in Kalamoja. The Americans wanted to put the Jews in Kalamoja. Abakalamoja bali badenga ba Red Indians. Kakati ugwe Museveni tebereza advantages ayina. The Museveni using his security lenses when the Kalamajongo have permanent houses. Utalusobola okugwa. Olutalo luyinza okubanga luva ku mazzi because Kalamoja was one of the fertile areas in Uganda by 50s. Never batuuka musikise can we wait Kalamoja to develop. That's why Mutesa, the first president, donated the money to the Kalamajongo, but the Kalamajongo did not recognize him. Balowooza abajoga. Temwali mubaavu mu Buganda. Yali Mutesa yali ajoga kabampani. The Kalamajongo did not recognize him because you think the Kalamajongo Abakalamoja basajja bagezi nnyo. Waliwo olunaku lumu omusajja bamuyita Mukama yali PS wa Museveni, principal private secretary wa Museveni. Museveni namugamba I'm going to talk to the Kalamajongo elders tonight. Batwale bali ekyemisana. Yali agala kubabba mu hoteli embaali. Museveni abawente 10 ne bajjamu omusayi gwabwe ne banywa ne bookya. Ono yabatwala mu hoteli embaali. Mukyere na nnyama. Omukalamoja omuwa omukyere n'ennyama. Museveni yali aboogeramu ekironga beeyayamula. They were yawning. Did you get lunch? No. See a ranch. Yagala Mukama ekyamugobya Bakalamoja. The Kalamajongo started the yawning as Museveni was addressing them. The first lady helped in the disarmament. One, she humbled herself and sat in Manyatas with the Kalamajongo women and told her, we don't want cattle rustling because we are left with younger widows. So that's why first lady yaleta ekyuma ekikuba ente embabazi kye yalwanyisa.
Mbabazi started fighting with the first lady for money and the dominance of the Kalamoja. So and I don't trust the Kalamoja elders. So the issue is, these are people who want to overthrow the government. We know whatever. Nti buli police ya Museveni yonna gy'akola omugole abba ssente z'ambaga n'abaleetera essente za nabbanja baazigera agenda kugulawo ne bazireeta ne bagera eno simanyi parish money. Where is the parish money? Parish model. Ono magezi, the opposite of his name. N'agamba nti buli eros ebeere ne stampu ziriwa nabba naddu naye ono nakola omutuli kwasama ababbi bonna tujja bakwata muhoozi ajja basiba buli mubbi yenna muhoozi ajja musiba. This is why olw'okuba muhoozi yaleetawo independent commission betekamya tuwoganira no abo bonna bye bakola. Do you know nti bye bakola byonna tebikyagguka tayebwa najjayo engalabiye tayebwa najjayo engalabiye kubanga ayagala okusensalinga Namuganza. As I speak today, Namuganza is in America. Why? There is a company that is interested to put money in national housing. Tayebwa is linked to this group. By this time, Tayebwa's group would be in the Ministry of Housing. Bobuli omwenye nimwete mukuta fe twaja banikira tala mumuloza twaja bafukirira engalo fe twaja kulya. Politics is who gets what and when. Did we come here hunting dogs? Muloza twaja mutunieko tufuke bidoli fe nze ewange batwala 5 billion ne bankanyuka kasa nze mudachekemu Chameleone yakoze ekivulu kye. Chameleone yatomedde n'addayo. Chameleone yatomedde n'agenda ne bamukwatako n'omuzimu naye permanence ya Chameleone eriemu omuntu gwe batte waabwe n'ennyina Kalamaji bangule mbakwatira omuzimu kati omuzimu gwa Kalamaji yatomedde wa Chameleone era mukitegeere nti si Chameleone yabalanga tajjamu nayegatta ne banne. Chameleone yayimbidde tukiyita mwaga kitegeeza nti emmotoka ey'amatooka etwala kilo 405 etwala enkota 405 tewali agisobola. Chameleone yazze mu mwaga hadi tukopaka what kanoka kayina omuntu kalinga fekedo. Hey, must be given money. Who can give you money? Chameleone yagwamu yazzeemu mwaga anti nkubuli abantu yamaze kwesonda manyi ne banne. Chameleone yamaze kwesonda manyi n'agenda ne wa mama Fina. Omuzimu bwe munaaba temugukutte ate nze expert wokwata emizimu wano. Chameleone alina kukwata muzimu gwa Kalamaji gwatta AK47 Chameleone yali muzimu gwe gwatta AK bali family muzimu gwa Kalamaji gwe gwatta AK family liya batta mu family aba Chameleone mulimu omuzimu ogubazunza nyina kye yali soso kukola nga tannatuvuganya kutugalira mimwa asooka ayambe mutabani wa mujjeko omuzimu gw'omuntu gwe battira ewaabwe oba tebagusobola bampite ngukwate. So Chameleone kyalina okukola kukwata muzimu gwa Kalamaji. Yamaze kuddayo emotoka nekubali vance neyokuikomawo mukwate omuzimu. Kwata omuzimu mukazi gwe kwata omuzimu mutule ne balo mwatta omuntu. Chameleone bakuba omuntu abakumi be ne bamutta omuzimu gubaliko era kakati tokiraba nti bwe bamaze ogunyweza kati kyowa Chameleone okuddayo basose kwata muzimu n'ayimba ku lumu bagikwata tukuleka n'okolawo ate ne tukuta kati gwazzeeyo gugungulaba omuzimu kati gwakomyewo kuli wa Chameleone fe tulina amaanyi agakukwata n'okola kyoyagala ne bwaba Lubaale ng'alimu ekitambo fe ekitambo tukikwata ne tukulyako ssente naye Lubaale bwaddayo eka nga tukita kati Chameleone akwata omuzimu gwa Kalamaji naye bagukuttera kati gwafulumye ngulaba guugwo gumwetoloolerako. Chameleone alina omuzimu gwakuba ekima kakati yagenze ne bagwe bino byonna ebyogenda mu bapasita alimba. Chameleone yagenze wa pasita Buzibu mukwano gwange yaŋŋambye nti bali wano ngunywe alina ssabo lye yagenze mu Chameleone naye yagutadde kati gutabala mu ba Chameleone naye mukutu abantu mukita kyakuzanya omuntu gwe batta yabafuuki Kalamaji tuyina ebyuma kati bajje mu ssabo lyo Chameleone bajje wange ngubakwatire Chameleone ajje mu ssabo lyo mwambululu anti gujja kwogera nabo gubabulire bye gwagala. Muzeyi tetujja kusukkawo tuli babiri wano mu Uganda bakwata emizimu waliwo omusajja bamuyita Kabiriiti Muziba nange kale Chameleone dadi agambye nti muzimu gwa Kalamaji gwe gukusumbuwa mwagukutte ne gwazzeemu era ne gufuluma era ngulaba amme nkuba teyatonye era ngulaba Chameleone kumwetoloolerako naye mulowooza okutta omuntu kyangu fe abakwata emizimu tuli aba mu Uganda
nze n'omusajja omuziba bamuyita akabiriiti kati waliwo